Okay. Neyanziza nnyo mukulu Apollo n'abalabi baffe mwenna abaso TV mwebale kubanga mukeeredde ku so TV. Tukyali mu mbeera etali nnungi, tukyasaasira maka g'omukama waffe mukulu wa Pastor Rogers Bujingo ne mukyala Susan Makula olw'okufiirwako mukadde waffe agenda okubanga aziikibwa olunaku olwaleero. Tuli wamu ffenna mu mbeera eno. Mukulu Apollo oyogedde ku embalu yawedde naye wakyaliyo ebikyagaanyi bingi batuusaako ndowooza olunaku olw'enkya. Waliwo abakyatoloma tebaafuna balina funa, ente pulezidenti ze yaweereza ezimu tezaatuuka, abamu bagamba bazaakomawa, naye tujja kubanga tubitunuulira olunaku olw'enkya. Olunaku olwaleero ndi ku mulamwa gwa masomero era wenjogerera waliwo headmistress omu owa primary school Bumbobi gwe baakutte oluvannyuma lw'okumusanga nga asasuza abaana ensimbi n'okubanga ateekako n'okubagoba mu masomero essomero lya gavumenti. Ajjukira nti gavumenti yavaayo n'erabula abasomesa bonna mu masomero gonna aga Uganda obutagoba mwana, nga kino President Museveni aga nti kizza ebyensoma by'eggwanga emabega ng'ate bo basasula abasomesa n'ebirala byonna biweebwayo. So gwendi naye wano ye mukulu assistant RDC mu Mbale yavuddeko kuba nti akwata omukyalo ono yabadde asasuza abaana ng'ate abagobye oba primary ekitakkirizibwa mu mateeka. Agenda kubanga atunnyonnyola bo nga RDC lwaki baliteeka enkola eno mu nkola era kiki bo abasomesa bakole batya okulabika nti bafuna akasente kano ke baba nga beetaaga okukozesa ku masomero. Mukulu nsanyusa okulaba amannya. Manya nze Bwire James, okay. Assistant RDC Mbale District. Okay. Mbeera ki yatuuseewo ku operation gye wabaddeko ey'okukwata abasomesa bano? Mukulu nange kansooka okutuusa okungubagirako omusumba wange era mukama waffe Pastor Rogers Bujingo ne Salt Fraternity yonna nti mwoyo gw'omugenzi Katonda agulamuze ekisa. Wenzira ku kibuuzo ky'omukama wange, so it's a ministerial policy ne Prime Minister and presidential directive ze tukolerako. Nga wobadde oyogera bulungi nti President Museveni yagamba nti wogoba omwana ng'ali ku ssomero lya gavumenti oba totuyambye. Naddala nti kati ye programu eno yagiteekawo okulaba nga bano amasomero ga gavumenti gaffe tugatunulira kuba nti g'abantu bamufuna mpola. So oda ku mwana w'eggwanga omwana gavumenti gweteekamu esente ng'egamba nti abeere mu kibiina asome olw'okwagala omutwalo oba emitwalo ebiri n'ogoba omwana waba tazireese n'omukuba embooko. Ffe ekyo tukivumirira ate tetukyagala, ate ffe ngaffe omulimu ogwaffe kulaba nga Omunayuganda afuna kyagwanidde ofuna naddala abo abalonzi ba President Museveni aba wansi. Okay, tubuulireko mbeera ki eyabaddewo ku lunaku olwo ng'okwata administration ono era ssomero ki? Lyabadde Bumboibi Primary School, nabadde nvuga ngenda ku office ssaawa nga 2 abaana ze basaanidde okubeera mu kibiina, ndaba abaana olukunkumuli lw'abaana luddayo waka lusitudde ebitabo. Ng'omukulembeze nenyumiriza emoroka neŋŋamba bano abaana babadde ki. Ne mbabuuza abaana ne baŋŋamba batugambye tugende tuggyeyo essente ewaka, tugambe abazadde bazituwe tuddeyo ku ssomero tusome. Ko nze ye mbadde manya essomero lya gavumenti nta bwe tuba tetugenze nazo ebiseera ebimu batukuba n'embooko. Nasituse ne nkwata bano abaana ne mbateeka mu moroka ne mbavuga paka ku poliisi. Ky'omukisa omulungi DPC yabadde mulungi, ne tutuula wansi n'abaana ne batubuulira bye bayitamu. Olwavudde awo ne tulaba engeri gye tutuukirira abazadde b'abaana bano okubabuuza ekituufu kyennyini ki. Mwakanya n'essomero nti eriba terisasudde ku kasente abaana babakole batya. Abazadde ne bagamba essomero lya gavumenti naye ffe tubadde twakitwala nti liringa lya private kuba oba wakasasula kino ne batuma abaana kino, osasula kino bagamba kino. Ffe nga twabivaako nga basindika abaana oba olina n'omuwana addayo waba talina n'ogamba omwana nti leka anoonye ojja kuddayo. Abasomesa bagamba bakanyiza n'abazadde okusasula sente zino. Sente zino ziyamba ki essomero era lwaki muba ate mubagaana okuba nti abasomesa abazadde basasula? Kyo kituufu kusinziira ku headmistress kye yali aŋŋamba nti baakanya n'abasomesa n'abazadde mu PTA meeting nti bajja kubeerangayoko n'akasente akatono ke basasula
osobola oboostinga ku mirimu z'essomero. Naye ate bwe tubuuza accountability n'ebula, ekyo ne kitulaga nti zino ssente tezirina proper accountability. Kye kyavuddeko ne ŋŋamba nedda maama, tambulako naffe ojja tuwa accountability mu maaso eyo nga tulina kye twagala okutegeera obulungi. Kuba abasomesa bagamba nti akasente kano kayambako mu kutereeza desiki n'okuwaayo ko motivation abasomesa nabaayo ka transport akabazza ewaka. Ssente zo mulaba nga kiba tekisaana? Kati njagala otunulire oyo omusomesa abeera musomesa wa gavumenti, asasulirwa gavumenti, kati ate abali ku private schools ana abawa motivation. Naye ate ekikulu kya byonna, gavumenti esasulira abaana ebisale byonna. Oba waliwo motivation oba tewali, webanga erabise well and good, weba terabise emirimu zirina okweyongera mu maaso kuba obusomesa buweereza. So mwe kye mwagala ne baba babanja ssente baleme kugoba mwana. Omwana asigale mu kibiina, mwenge essomero mulabe engeri gye muyingejingamu abazadde nga totaganyiza mwana ali mu kiraasi kumusindika ewaka obudde bwa kusoma, gavumenti gwetaddemu esente, w'omusindika ogenda ewaka onoonye sente, yaba alina kyafiirwa ate gavumenti yesasula. So mwe temugaana kusasuza ssente naye temwagala goba mwana? Ffe ekyesente tetwagala kumanya oba baakaanya biki oba baaganya oba bakkirizaganya ku biki. Ffe kye twagala okulaba nga assomero lya gavumenti omwana ali mu kibiina asoma. Baga nti akasente kano kayambako n'abaana okuba nti bayita bulungi. Eyo mbeera ki eyo? Abatali ssente abaana tebayisoma bulungi. Waliwo amasomero mangi wadde aga private school abantu ge basasuza esente ennyingi naye nga performance y'abaana nfu nnyo. Okusomesa omwana okuyita obulungi kisinziira ku quality y'omusomesa asomesa omwana. So si ssente? Si ssente. Okay. Yes, sir. So omusomesa ono ki kigenda omukolebwako? Of course, ogwaffe implementing a presidential directive because this one is a directive. And once it is a directive, ffe tuba tetukiteesaako. Ffe ogwaffe kulaba nga atambulira amateeka fayiro ye bagikole agende mu kooti. Yes. Kale tweyanziza nnyo. Mukulu Apollo embeera bwetyo bweyimiridde mu bitundu bino. Nate n'olunaku olwaleero yo ate butalejja waliyo ate abazadde bo abagamba nti bo bagenda kwekalakaasa nga bagamba nti bo baagala okusasula ssente. Naye ng'ate RDC waayo naye agamba tekijja kukkirizibwa. So tetumanyi katemba ono gy'agenda kuba nti aggweera ku mbeera eno ey'amasomero. Kumbi naye ate oyo RDC assistant oba deputy ndowooza era wandimugambye nti wabeerewo okukaanya kubanga kyemanyi nti mu polisi kikirizibwa abazadde oba olukiiko lw'abazadde okutuula ne bakkaanya n'abatwala essomero oba bakulira essomero ne balaba engeri gye basobola okubaako kye bongereza ku nsimbi eziva mu gavumenti kuba kimanyikiddwa nti ensimbi ezo ziba ntono. Simanyi oba kiri kitya naye kale weebale nnyo Emmanuel Makumbi oba osobola okyogerako eddakiika emu kyogereko kubanga nga bw'oyogedde waba nga waliyo abateekateeka okwekalakaasa olaba nga waliwo era waliwo ekitali kituufu. Apollo kyenjaka mukulu ono kandoza ajja kubanga atubuulira. Mukulu baga nti gavumenti ebekkaanya abasomesa PTA boards mu mateeka zikkirizibwa okubaako okuteesaganya ku baba n'abazadde era ne bakkaanya ku ky'okukola. Mwenkola eyo mwagala ebeera etya? Of course kati PTA ffe webaba nga yakkaanyiza n'essomero ffe omulimu ogwaffe bye baba bateeseeza n'abazadde tetwagala kulaba nga omwana akosebwa kuba omwana oyo alima essente za gavumenti. Ffe kye tulwana okulaba nga we want to see value for our money. Omwana asasulibwa kubeera mu kibiina. Wabaawo nga waliwo engagements zonna wakati w'essomero n'abazadde zikolewe naye nga omwana ono tataataganyiziddwa. N'ekirala mukulu Apollo agamba akasente akava mu gavumenti oluusi kaba katono ate kajja leeti. So obusente buno bwe basolooza bwe buyamba okuddukanya essomero nga bwe balinda ziri. Ffe ekikulu sente zijja bwe ziba zizze balina okubeera ne planning engeri gye bazikozesaamu kuzisobozesa okuba nti zino bwe ziba zizze zisangewo ziri nga zikyaliwoko kuba gano masomero ga gavumenti whereby most of the school requirements they are being provided for. Yes. Kale mukulu Apollo nga bongambye akaddakiika ndowooza sijja kubanga nsukaawo awo bye tusobodde okuba nti tubafunirako n'ebiva e Butalejja nabyo tujja kubanga tubatuusaako mawulire gaffe tunaaba tutuuseeyo. Kale nga sinabagenda mukulu Apollo kanzijukize abalabi baffe nti bonna abatasobola kubanga babeera ku TV musobole okubanga mudownloadinga ka Salt Media app musobole okubanga mutambula ne Salt wonna we muli kabwereere ku app store zonna ziri ku mitimbagano gyaffe.
Emmanuel Makumbi wabale nnyo olwa lipooti eyo